Abatuuze okuva ku byalo bibiri okuli Kiryamakobe ne Kikoma mu ggombolola y'e Butema mu disitulikiti y'e Kyankwanzi bali mu kusoberwa oluvannyuma lw'enkuba okutonnya n'egoyagoya ebintu byabwe. Emmere yaabwe yonna yayonooneddwa nga kw'otadde n'okusuula ennyumba zaabwe. Kati abatuuze basazeewo kukuŋŋaanira mu maka ga ssentebe w'ekyalo kyabwe abasalira amagezi. Bano bagamba tebamanyi we bagenda kusula olw'ennyumba zaabwe okusigala ku ttaka. Ebintu byaffe byonna byaweddewo, ennyumba zaffe zonna twali tugezezaako okuzimba, emiyaga gonna gwazimenye. Ennyumba yange yagudde, ekiyungu ne kigwa, ebitooke ne biggwaawo, kasooli, muwogo, bijanjaalo, twase tulina wadde akantu okutwalizaamu ekyalo kyonna. Nga bwe mulaba ennimiro ziweddewo, ebijanjaalo byaffe, emmere, kasooli, tetulina bye tugenda liisa baana. Abalala bali mu kusoberwa nga tebamanyi butya bwe bagenda kusasula nsimbi ezaabaweebwa mu nteekateeka ya PDM kubanga ennimiro zaabwe zonna zoonoonese. Twafuna ssente za Parisimodo mu mwezi ogw'omukaaga baluga tugenda kuzizzaayo. Naye saawa eno ebintu bye twasimba kasooli, bijanjaalo byonna byaweddewo. Batusalira amagezi babe nga batwongerayo emyaka nga tulina ssente za Parisimodo oba ozitusonyiwa kubanga tulina tugenda kujja ssente. Kati nze nafuna akasente ka Parisimodo naye nga nali nimye kasooli, bijanjaalo, ensimbi emmwanyi zaawogose, ebijanjaalo byayonoonese. Kati nsaba gavumenti bannaayi mu nsonga eyo etuyambe. Abatuuze abamu ku kyalo Kiryamakobe bagamba gavumenti esaana okubadduukirira kuba tebamanyi butya bwe bagenda kulabirira baana baabwe mu kiseera kino eky'oluwummula. Abaana baawumudde, tebalina kye balya, era nkakasa nti taamu egenda okutandika mu maaso awo. School fees tusaba bannannyini masomero bakwatiremuko ku bazadde b'e Kiryamakobe. Abaana tebagenda kusoma n'ekyokulya situkyalina, abaana tebagenda kudda mu masomero. Gavumenti tusaba obuyambi etuyambe. Sinze nzekka n'abantu bangi nnyo abasukka 50 baakoseddwa nnyo. Tusaba buyambi bannange, ndi wano mbonaabona n'abaana bange bano tetulina wa kusula. Ekyalo kyonna emmere yagudde, tuli bubi nnyo bannaaye, tusaba buyambi. Tetulina kyakukola kyonna, abakulembeze abaana bakaaba, abazzukulu, buli kimu kyonna, naye tetulina kyawa kuddukira. Ssentebe w'ekyalo Kiryamakobe Fred Lukwago awanjagidde bekikwatako okubayamba kubanga bakulumbibwa enjala ani amuwadde akatebe. Yonkakasa nti yasonze dda era mu wiiki ng'emu abantu bagenda kuba batandise okwerya enkuta. Abaana nabakuumanya yatubeerako naye kwogera mu nnyumba ng'oli ng'ogamba